Once Jaja said, Ngambo chache simu yange waggulu ina akanyonyi nga bulijjo sikalabako. Ninye ennyonyi nti ina akanyonyi waggulu. Akanyonyi ko jakajjamu. Tetenkanya engeri gy'okajjamu. Eno mama wo si ye yagigula. Mutabani wange we South Africa ye yagireeta. Kati ennyonyi gijjeeko. Gijja ku simu yange. Saagalako nnyonyi. Once Jaja said, Mupeni moti ya simu. Once Jaja said, Kana akatu bangambye wookateekako data abeerako. Nkataddeko data taliiko. Ate bangamba taggwako. Abeera atya nga data wange taliiko. Abeera tero data gwe naguze ow'omwezi. Syamumazeeko mu mwezi oguwedde. Babeera bamusazeeko batagwe sikozesezza. Aida mpa data wange saagala ozanyirenga ku simu eno. Once Jaja said, Simu ina engeri gyekola kano ne kabuka ne kaddayo naye nze sibitegera abamu bangamba ba massage oba biki kiri awo. Once Jaja said, Osobola kungamba mbu CBS teyina TV. CBS ebaddewo emyaka egiwere 15. Tennakola TV. Kati tekane ku CBS njagala laba mawulire ga CBS. Jajja teriiko. Kasi tojja TV yange ng'oginyiga kati CBS gye njagala ogijje mu TV yange. Naye lwaki temuddako ewa maama wammwe gye muba mukibulira? Once Jaja said, Nabagana okwata ku bintu byange ekyange omukirese omukisanga. Once Jaja said, Tomanyi muno walaba nnyo TV yange ojja gimalamu kkala. Buli w'ogisebeera bw'oti ky'olaba kkala ng'esiimuuka. Va ku TV yange. Eva once Jaja said, Ekizibu wamujja wano buli kimu mukitinkula musanga ebintu byange nga mbikozese oba lwaki simanyi oba mama wamwe yabakuza ata sisobola nakyogera. Ada once Jaja said, Ekikulu mwakula bubi. Tosobola kuŋŋamba nti nno tosobola kusiba mmere. Jawo ekyejo abedda bafumbirirwanga ku 12 gwe singa kati oli mufumbo oyina n'abaana. Ifedda ng'omwana ku myaka 10 aba anyiga emmere nga ku 13 ofumbirwa naye kati gwe wuno oyagala kunyenyanga kedo muzzukulu andeetera omwami ampe ku bintu. Once Jaja said, Bannange entebe zange zirimu enfuufu naye temuzongeramu. Once Jaja said, Ebitabo otwala bimeka ku ssomero? Ebitabo 12 gwatwalira n'abanno abalala. Ffe twakozesanga ebitabo 3 ng'owandiika maaso wakati n'emabega. Naye gwe busimanya mukola biti ye subject temuyina buli kitabo mulina simanya subject. Ezo katereganze sizigaba. Once Jaja said, Peso muzimenyamu emirundi 3 ekitabo ne mukisalamu tukekkereze. Once Jaja said, Mugenda kulambula, mugenda lambulawa. Ejjinja mulinda abalamazi we bali bava ejjinja. Mwe mujja kuba mulamaga mugenda nga bo balamaga bajja. Mujja kulambula mwetegereze na bulungi mujja nakwata ku mazzi. Ebyo bye babba mwe mitwale 3 kitundu genda jjinja. Era kinyuma kitamu ayina sente ezo Edward. Siba nazo. Once Jaja said, Ekikulu mu abaana b'ennaku zo temwagala kukola. Ffe mujje ekyenda nga buli mwana bamukwasa poloti ye n'alima. Naye gwe olukutwala ku nkumbi jjajja mpulira si kyewulira bulungi. Sooka okole ndyoke nkuwa ekyokulya.